waawo okuva emyanima wakati w'okulajana naye njakwebaza ebitongole bino wammanga ebitongole bino Willow International mwebale Hope's Cry International mwebale Acts of Mercy International kino kye Thailand mwebale bino binadiza international NGOs biyambye ogulira bannayuganda bano n'abasooka tickets ezibataasa okuva emyanima okubakomyawo mu Uganda ne babavuga ne babatuusa ne maka gaabwe nga bakomyewo wano so bino ebitongole biyambye nnyo wakati mu bugubi njagala n'okwebaza ambasada wa Uganda e Malaysia nti kale kyasobodde okukola diplomatically akikoze naye njagala omukubiriza ayongere okunonya bannayuganda aba bakyali mu compound z'abayeekera mu Myanmar bonna basobole okukomezebwa ekirungi lwayo ebitongole nga bino ebyakkiriza okuba nti biyambako bakomyawo mu ngeri ya tickets naye ate twetaaga ate diplomatic engagements okulaba nti bonna abakyali mu compounds ez'enjawulo ez'abayeekera mu Myanmar bataasibwa nabo ne bakola ki ne bakomezebwawo kakati ate bano bwe bakomyewo bambi bafuluma nga bamanyi bagenze kukola n'okubakomyawo mulaba bitongole bye byayambyeko ekitegeeza bali ku zero betaaga obuyambi najja okuba omulanga buli alina obusobozi okuvaayo ayambe ku bano bannayuganda kati eno wiiki twafunye 26 abamu be bano bavubuka bato bannayuganda bato naye kati nga bava jasi kununulwa tebalina kye bayina tebalina wakutandikira nja okuba omulanga buli alina ekisobola okubayamba okuddamu okutandika obulamu njagala okwaniriza n'okuba omulanga mubayambe mu bannayuganda na buli kitongole ekyo nekisobola okubayamba bino ebyabakomezaawo mwebale naye kati newe okutandikira tebakola ki tebayina balinga 26 bano bali wano abala bakyali ku gate bakiriranira kuyingira wano ku parliament ekisembayo ensonga zetuwulira amawulire nti bannayuganda n'abatuuze ba East Africa bangi abakwatibwa mu Tanzania ne bazibwa mu mawanga gaabwe tulabanga ensonga eyo tukwatako era twagala okubiza gavumenti ya Uganda Ministry of Foreign Affairs ne Ministry ya East African Community batandike bunambiro okwengejinga amawanga ga East Africa omuli era Tanzania okulaba nga okusomozebwa okuba wekuli kugonjolwa bunambiro tusigale nga bannansi ba East Africa bakyasobola okutambula n'okwetaaya mu mawanga gano nalebe ekiwandiiko ekyambasada waffe mu Tanzania ng'atunudde omunnayuganda omu Agatha yabadde akwatibwa naye tugamba tekimala twagala bannayuganda okuba nti tetwogerako bwogezi nti bakwatibwa ne bakomezebwawo wabula twagala maloboozi ngagumiza kuba nti bannayuganda bakkirizibwa mu Tanzania nga bannayuganda bakkirizibwa mu mawanga ga East Africa so tetwagala fokasinge ku nsonga emu nti kano ntono akomezebwawo naye twagala kulwanyirira kati okwetaya mukago wa East Africa nga bannansi basobola okusala amawanga ne babeera ate ne bakomawo mirembe that's why demanding Ministry of Foreign Affairs ne Ministry of Internal Affairs ne Ministry ya East African Community Affairs bakole kyo kisoboka okulaba nti bakola engagements diplomatically okuzaawo enkolagana n'okukkirizibwa kw'abannansi okwetaya mu East Africa waliwo omulimu gusasula sente nnyingi $500 bawa air ticket ba providinga byonna naye after 3 months bwoba toyagala bwoba omulimu ogukoyo osobola okudda nenda banga 3 months eza holiday nsobola zigenda mu Thailand ate nenfuna akasente kakati bwate bwe yanconnectinga ne agent oyo yali amanye ebintu ebyo yali bamuyita yifu ngali Thailand nenga native wa Cameroon ne batu connectinga mu WhatsApp group ngerimu abachina era batugambye company eri Thailand Bangkok it's a telecom company engeri gyemanyo oluwalabu ne bangamba banneetaaga nnyo era nze omusalo gwange gujja kuba mulala kubanja kuba njogera ne ba customers mu nnimi ez'enjawulo bwe batyo ba processing visa paka Thailand netusimbula netugenda nasimbula Kenya zali ennaku z'omwezi nga 2 ogw'ekumi last year 2024 netuuke Thailand balina line mwe batutambuliza buli kimu kibeera okera tutambulanga ba diplomat bakozese emmotoka za bbeeyi buli kimu kiba inline toyina kintu kyosobola suubiriza until when ngo omaze ofuluma ekisaawe ne bakussa mu mmotoka bakugamba tugenda vuga few kilometers batambula bakyusa emmotoka ez'enjawulo mpaka
lwe bakutambuza okutuusa mu kampu sikakasa nti kubali wano oba ne bannange kuliko eyamanya nti twasazeeko ne tuddako ne mu nsi endala wabula muvuga olugendo oluwanvu mpaka lwe muva ku kkubo ne muyingira ensiko ye prosesi bwe tutuuka bakusaza omugga n'eryato kati awo ebiddako byo biba byampaka kuba kati awo otuuse mu mikono egyabayeekera ne bakutwala mpaka mu kampu ezo ez'Abachina okusinza buli omu gy'aba atwaliddwa ne agenti gy'aba akujje nga alina gy'akutwala bwe tutyo bwe twayingira ekintu ekyo tumala okutuuka ffe abadde bagenda mu customer service twagenda okutuukayo nga tutwalibwa mu computer room nga bakuwa computer yo nga bakubuuza omanyi computer okusinzira ku level koba omanyi batutestinga waliwo abatutestinga ku level gy'oba omanyi nti yeeno kati omulimu guno gwa script ne batandika kukusomesa mulimu omulimu ogwo tugukola osanga computer room omu esobola okutwala abantu nga 2 n'okusoba naye mugukolera ku mudumu gwa mmundu bw'ojjayo obutali bumativu nti toyagala bakukola okuva ku kukukuba ne bakubya amasannyalaze batemako emikono bajjamu enjala batwala mu ddaaka ruumu abakyala babakwata byonna babikola kisinziira abakukutteko kyayagala okukola nakikukola paka ku kisembayo okuleetera abalala okulaba nti woogaanira bino bye bigenda okukola ki okutuukako ate bw'otandika okukola omulimu ogwo oweebwa ennaku era tuba ne ssente z'oba olina okubba buli lunaku failure to do that ate era waliwo ebibonerezo ebyenjawulo ebikolebwa tetusobola kunnyonnyola bintu bino into details ne tubimalayo kimu ku kimu naye ekisobola okuyambako kwe kubaawo enkola okulaba nti omuntu afuluma ebweru bw'aba afulumye agenda kukola mulimu guno mubutuufu gw'aba agenda akola kuba empapula zonna ze twagenderako ntuufu ate twazijja mu gavumenti naye twakomekkerera mu mikono gy'abantu nga tetusobola yadde okweyamba amanya kisigenda kwogera amanya gange naye nga ndiko omu ku bana 26 abakoze eki be bakomezaawo my issue era kugenda paka kukomawo nagenda mu 2023 like these guys baso contacting up on Facebook on any social media platform ne bagamba balina emirimu kati bagamba nti balina emirimu they promise you high salary like $1,000 and above so you get interested then ne bambuuza do you know how to use a computer ne bagamba yes manyi then ne bagamba wetaaga kino olina passport nti njirina naye kati wetaagayo sente bweziti omala ofuna ezo sente kati you have to process the visa yange bagiprocessingira Nairobi so I had to go in Nairobi funa eyo visa then wenakomawo kyatwala like 2 months nengenda Thailand omulimu bakusuubiza ogenda kukolera mu Thailand but when you reach in Thailand bakujjamu ne bakutwala Myanmar and what they do ng'oluvaino ng'otuuze bakusuubiza omulimu gwa customer service marketing ogenda funa $1,200 $1,500 kati olutuuka Thailand bo bakukola arrangements eza bayinza okukuwa kafo ogenda otuukira n'emmotoka ezikunona emmotoka ezisona bw'olaba ziba za bbeeyi era wano osobola babuuza bano bonna emmotoka tezirina wano eno za bbeeyi bakona bulungi ne bakupiikinga then ne bakuvuga it is a long distance like 10 hours and beyond so fe baatuvuga twatandika ssaawa 5 ez'okumakya baatuvugira kuba ninabe nali nabaawo ne benasangayo kuva ssaawa 5 ez'okumakya obudde ne bugenda nga buziba awo tatandika okweraliikirira tetujjamuko ekintu mu mutwe gayi batutwalawo eno nga wala kati language barrier eri awo kuba yali atuvuga yali oba mu Thailand oba mu Myanmar nga tosobola bitegeera naga okay
kati nabatuvuga atuuse ewantu ne batuwa emmotoka endala oli abalina wakoma ne bakusushinga mu mmotoka endala kati naye emmotoka endala ekuvuga at a distance otuuka waliwo omugga okuvuga etwala waliwo ennimiro gabitooke emiti kibira mulimu omugga eyo wansi ogwawula ndowooza Thailand ne Myanmar kati waliwo eryato that second car wekudropinga neokucrossinga n'eryato nga eyo process yo crossinga mulimu abasirikale osimanyi abasirikale kuba tebabeera mu uniform naye nga balina emmundu nga kyonna bajjudde omu balina emmundu so nemutula ku lyato okwo nemucrossinga again nemusanga emmotoka endala nga muvudde ku lyato ne security eyo nga kweri paka mu camp obatwala kati olutuuka mu camp awo of course muba mutuuseewo kiro ova mu lugendo lwa ssaawa nga 10 of course obeera okoye basooka ne bakukebera biki byolina basangamu ebintu ebya communication ebyo byasooka okujjako simu laptop si zonna babijjako naga lugenda zikuterekera passport era ezange esize nayo tebajinziriza passport bazikujjako sometimes abamu babajjako ne IDs bwoba nga otogikumye bulungi amasimu ne bakakujjako kati then baba bakuddizaako okutwalawa wogenda kukolera ekifo kiringa kyalo kale kyalo naye nga bakifensinga bulungi ekikomera kyonna kyonna kalimu ebifo amakalina mangi za different companies osobola osanga company eno ng'ekola mu kino ngendera ng'ekola mu kirala era nga tuli banjawulo tukola mu budde bwanjawulo nyinza okuba ndiyo n'Abannayuganda kati nga bano bona tuyinza okuba tubadde wamu naye nga so amulaba yadde olunaku abamu babaza okusala bakola kiro abantu bakola ku makya so nga temusobola kusisinkana kati olutuuka wali eri nga sometimes basooka bakomukubita bagamba kuwandiikamu typingamu ku computer wani nga alaba engeri gy'ogikozesa then ne bagamba kale genda weebake olina okudda nze twetandika saa 11 nedakika 5 eza China nga tuvayo 12 ku makya that is normal working time kati ng'ogenda bagamba genda weebake that is the first day the second day ng'ojja mu office bagakomawo wane okoze essaawa fe gusooka ogwa training oba ogumaze kati nemudda kuki ku byaddala nga bakugamba guno omulimu gwogenda okukola si charity zokola ki gyebakusasula nga bakuwa target nti buli lunaku olina okufuna ba client enamba bweziti bw'otazifuna tolina ssente omulimu gwo bagamba gofuna ba client tufunena kati nga nze nyinza okwogera naawe nga banga ayogera naye mujjeko enamba y'essimu nga nze nfuna enamba y'essimu nga njiwa omulala n'omulala alina kyakola be bachatting kumala chattinga bwati ng'agiwa investment kati nga ziri mu categories bwezityo nga gwe target yo bagamba funa enamba 10 buli lunaku of course eyo target nze bwe yakutuuka bakimanyi nabo nga bakirati baguza bakubba mu China omugamba nti ono she's a Ugandan or he's a Ugandan baagala nnyo Bannayuganda nnyo kuba Bannayuganda be basinga amagezi wali mu kampu zonna eziri Myanmar Bannayuganda be bamanyi oluzungu be bagezi ennyo be ba team leaders kuba bo bamanyi oluzungu bamanyi buli kimu kati abasompi bambi bo tebalina kye bamanyi aba Ethiopians bo tebalina kye bamanyi bambi naye ng'Omunnayuganda bamugula ssente nnyingi buli Munnayuganda wali bamugula $3,35 buli mwana buli Munnayuganda bamugula $3,35 nezisukkawo kati awo kumakya ne batuleeta okukola era ne batuteekawo wetwa typinga kumakya webato okumala omwezi ogwaddako ogwokubiri kati awo ne tutandika serious job ku typinga nze mbadde mu recharge mbadde nkolanga recharging okwogeranga ne ba clients
kuva day 1 day 2 musomeza script day 1 day 1 day 2 day 3 ne day 4 kati client oyogera naye kuva ku day 1 day 2 day 3 ne day 4 day 4 wali ngoba maze okwogera naye nga maze okugulawo Binances oba OKX omuwa team leader wakati yamu killing mubera omutadde eri ku killing zone awo ngo maze okwogera ne client team leader wanje ku day 1 tuyinawo Alicia kati tufe tubadde tukozesa ebifaananyi bya moddo nga bamwita Alicia abamweru kati oyo Alicia ogamba hello kati hello hi I'm Alicia otandika that first day kuba enamba already babeera obeera oziyina nga bazikuwadde aba finding team babeera babawadde enamba kati team leader wamwe yabagabira enamba nga mwino zi addingako ku gundi ku WhatsApp kati nga gwe hello Alicia I'm called Alicia I'm from Singapore I'm called Alicia I'm from Singapore script kale zibeerawo bobeera biganye ng'okola copy paste kuba oyina okola copy paste n'osindika obeera typing nga kizibu nnyo kuba obeera ne ba clients nga bangi osobola okwogera ne ba client like 100 client at the same time ate omuchina gye asange nga tonaba ku replying ba clients eyo nayo punishment nayo yaayo oyina oku replying ba clients replying ba clients ate n'ekirala wano ku Alicia ayina okweyanjula nga Alicia nogamba twayesanga ku TikTok oba ku Telegram oba ku Facebook kuba Alicia ali all over TikTok Telegram bapostinga ebifaananyi bye kati awo client nagamba nkujjukira kati awo otandika first day client oyina omugyamu information of oyina okumanya client kyakola client's job oyina okumanya client afuna sente meka salary oyina okumanya client abeerawa mulimu ki gwakola azitowa sente meka your first day oyina collecting informations from the clients kati awo ne mutandika era kale era byalaavu nkwagala biki video call kati tubeera ne model ife nga ffe toyogera kale abasinga ababeeru tebamanya ng'oyogedde naye kuba bamu bagamba video call photo audio kati nga awo woyina okukwata essimu n'ogitwalira model for video call model n'amukubira video call kati awo nakkiriza bambi mutuufu ono gwendi okwogera naye Alicia omutuufu kuba model abeera afaanana oyo yennyini gwe muba mwogera naye kati audio call osobola ebiseera ebimu okwekolera oba osobola okutwalira client n'ayogera ne osobola okutwala model n'ayogera model abeera ye yeetulidde mu karumu ke babagabira amasimu 10 iPhones buno bwe tubadde tukozesa obwo kati obwo iPhone anji inze maze emyezi 9 babadde tebatusasula kati nganze inze naye nze nganze Brenda nagano okukola nagano nenyimirira nengamba sigenda kukola kati omuchina nantunuulira nagamba sigenda kukola nga ndi mupya by the way nali nakamala weeks 2 ne bantwala mu dark room bansiba inze bantwala mu dark room ne bankubisa amasanyalaze n'ebifaananyi nze mbiyina nga amabere gange nayo ga black nga gakwata bankubisa amasanyalaze nabeera ku chains for 24 hours kangambe for 2 days nga ndi kumpingo nga bansiba we bati for good 2 days nga ndi kumpingo nga nywa maziga mutoyi mu dark room inze yalaba abaana bebakuba ng'olaba omwana abavubuka babasiba we bati wogamba akunywezeza nnyo ayongera kuleega amagulu ne gabeera nga gakola bwe gati kati pipe ze bakubisa bakuba omwana eno neeno ne bamukuba eno we bati panchi teke nze nali kumpingo kuli nga nkankana bukankanyi we bati kati nga nze batudde wali mu koona nze gwe bayigirako target nga balina buno butoyi pistol mulimu obugundi obwa plastic bwoyebaka batuula waliwe bati butuzi we bati olaba akakukuba ng'oyimuka kuba obeera osumagidde ku mpingo empewo tolidde nze nabeerawo naku 2 nga siridde omulundi omulala gwe bantwalayo bansanga ndi ku mu office tebakkirizamu kulya bansanga ndi ku bbaga ndi kulya team leader nangamba tetukkiriza bantu kulya wano lwaki olidde ne mugamba okay Acheng kuba yali team leader afenga mu Ethiopia ne mugamba Acheng I'm sorry nga manye ekigenda okuddako era nasibira mu Dakar room omulundi era ogwokubiri
ne darkroom gye bantwalamu kati ate banfulumya ne bantwala wabweru mu darkroom ya wabweru. Mu darkroom ya wabweru eyo nayo bakuba batta omulundi ate bantusako buli samanyi naye okunkubako bankuba mu first round we bantwala mu darkroom. Kikukwatako ekisooka information gyetujje bano ba victim bano be bannayuganda abamu abakomyewo weekend 26 okuva emyanima gye bakukusibwa bye bayiseemu biraga nti bakukusibwa batulugunyizibwa ate bakozesebwa mirimu egy'okusikaminga oba okubba. Bwe babadde bawa ebyafaayo bagambye nti babagamba olina okufuna bakiranti kye kiranti kwe kukwana ggwe ng'akozesa essimu oba kompyuta n'akunyagako ky'osobola. Naye kati ne bano bakikolera ku mudumu gwa mmundu on gun point. Kakati kitegeeza nti gwe eri munnayuganda yino olina okuba vigilant, olina okuba ku bwerinde. Omuntu g'onyumya naye ku online ebiseera ebisinga tabaayo, kati bakulaze balina bafuna obuwala ne babufuula bummodo babuteekeyo mu lumu zaabwe ne babuwa erinnya. Kati bw'ayogera naawe nga bakatwalira essimu ngako kalomansinga nga g'onyumirwa ng'owaayo ssente olowooza odiringana ki oba ofunye mukazi oba ofunye muzungu. Ebirala bakulaze bizinesi ezimu zabanga abakola kati nga ssente zo zikola ki zigenda. So information esooka gye tujje mbano kikulaga nti bannayuganda bangi abayinza oba babbiddwa muyinza obutavaayo complaininga naye tubasaasidde. Nekisinga obukulu kubeera alert. Ekyokubiri okulwana ffenna okulwanyisa omuze gw'okukusa abantu n'okulwanyirira abo abakukusibwa abakyaliyo kuba bano buli omu wabadde n'embeera gy'abadde ayitamu tasobola na kumanya kiri wa neighbor we. Omukyala agambye bamuwanika kalabba waggulu ne wansi nga bamugezesaako ne toyi pista azuukuke tu n'azuukuka. Tatuwulire atidde kutugamba yali ayambadde yali tayambadde ebina bizibu byakwogera. Kakati nakulaga nti abasajja be batulugunya ate nga bannayuganda akulaze nti almost buli basanga nga boogera Oluganda bangi ne kubanga generally naye nga tribes ez'enjawulo mu Uganda bolaba list gye nafunye kubakomyewo okuva Myanmar bava mu almost buli region ya Uganda. So buli omu is a potential victim okumu traffickinga oba potential victim okuba nti obbibwa in these scams. Naye njagala okwebaza buli akoze kisoboka naye nabo nga bwe bazze kati bali ku zero baade bakola emyaka gyonna babasuubiza busuubiza naye eri bibadde bibonerezo era bakomyewo tebasasuddwa mpozi yakomyewo n'akasimu naye nga nako akakozesa kola communication. So I want to caution Ugandans that the revelation from these victims who have been returned from Myanmar is very concerning. They were tortured. Kwatira omukuberwa kwa bayine mundu bali mu uniforms ne tuyimirira naye nga bambi twagala okutrainga okwogera nabo language barrier times and they just give them basics for you to keep you alive. However, they don't pay. So it's true, like maybe the pensioners. So you befriend them. How do you wake up this very morning? Okay, thank you. I want to welcome you, Nkunyinji, a Member of Parliament for Kyadondo County East. Basebo ne banyabo bannamawulire ne Okay, these companies, they are... So when Thailand heard that Chinese are treating humans here very badly,
Then those people who left on the 13th February. So another second day, another group of Ugandans and Kenyans, including some